bwe mbalubaga mokumpitira abantu abo njera mu recording akatambi kano mukasale mukaweereze abakulembeze ba East Africa omuli Pirato omuli Ruto Salva Kiir yafa lwakuba mulaba atambula Kongo ya East Africa bivaamu tebirimu babere katambi kano oyo suruhu ngenda babu nemba boli dejo nebirala kati bwe tuvaawo tutandika akatambi malubaga bakutambuza akatambi ako njagala tutandikire wano simanyi tutandikire TZ tutandikire wa Uganda naye kansoke episode message musharige video alright obaka bono njala busindikira bana bya bufuza bali mu Uganda oba oli mu NRM oba oli ku ludda oluvuganya olwagala okujjako Museveni nganzo wenchuka kwa national platform njala bategeeza abantu bamukulembera okusirika tebaba basiru omanya abaganda tuga nti bonyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi nabagamba teri kintu kibi ng'omuntu wasirika bw'omukola ekikyamu n'asirika lwasumula okusokola ekikolwa weewuunya abantu basirika ennyo baba binnyola okusinga abaleekaana kati gwe Nyandi Yosoferi ne ba top generals na NRM mutulugunyiza bannayuganda economically mutunyugunyiza bannayuganda religiously mutunyugunyiza bannayuganda politically muwambya amataka mussa abantu mwegaggawazizza bannayuganda bafanjala muguze mundu azifu mwina utalo mugenamu n'omuntu buli luvannyuma lwa myaka 5 mubba akalulu ne munyigiriza abantu ne basirika ekiri Tanzania kitokota si kisandikire kiki ekitokota batanzania babadde mu kyama kya mpinduzi okumala emyaka 6 bweddu nga bawoza kimu yesissa ng'obubbi bugenda mu maaso mu ggwanga lya Tanzania abakulembeze n'abalya mu ngalo nga banyaga ensimbi beegaggawaza naye kati batanzania bagambye ekimala ne basituka ekiri Tanzania tekiriko mwana muto tekiriko muntu mukulu kirya oyo abadde mu gavumenti kirya abadde aganta ali mu opposition kirya n'omuntu yennyini abadde akolaga ne gavumenti oba oli muyimbi oba oli muwandiisi oba oli musuubuzi oba oli ki kasita abantu bane baali bakola ekintu kye bayita profiling Nyandi Yosoferi tukugamba ne bantu bannammwe ffe twakola dda mu Uganda profile since 1986 tubadde tukola profile ku bantu bammwe ku business zammwe wajja mutereka ensimbi business zammwe ziri mu location ki na buli kimu tukimanyi bulungi nnyo abantu bamukozesa okutta abantu bamanyi bulungi nnyo amaka gaabwe abaana baabwe na buli kimu abantu bamwavuwazizza tebakyalina kintu kibasigaza mu Uganda okujjako kusirika olunaku olutali lwawala nnyo Munnayuganda agenda kusituka ate ekya Uganda kigenda kubeera kimpi nnyo tekyetaagisa nnaku 5 ba 7 munnakwezi Uganda kiba kiwedde munnakwezi kiba kiwedde mbuuza lwaki Tanzania erimu Uganda ezi nya ffe tulina Uganda egi ogivuga okuva mu Kampala okutuuka ku booda mu ssaawa 4 n'otuuka ku booda ewala ennyo mu ssaawa 5 okutuuka ku booda tulina capital city egi Kampala tulina airport egi Entebbe tulina state house ngokuva mu park empya okutuuka ku state house ziri kilometers 2 n'ekitundu ziri kilometers 3 nga state house eri ewala nnyo eri Entebbe eri ku kilometers nga 40 radio Uganda eri mu capital city TV eri mu capital city banka zonna ziri mu capital city business zammwe ziri mu capital city mu Kampala nga tulina oluguudo lumu olufuluma n'oluyingira ku buli luguudo mwasanjala abantu bamukozeko effujjo be bantu abasula mu kitundu ekyo abasiriise abalinzi obulinzi basajja mwe mukendeeza akamanyira akasumagiza eyalira mukutta abaana b'abantu mubajjamu ensigo mukutta abaana b'abantu mubatta mwavuwazizza abantu buli kimu kikoze buli abagambako gwe mulengezza kubanga muyina emmundu ekiri Tanzania muvudde mutiisatiisa abantu bannayuganda tebageza ne bakola ekintu ekyo tolina gw'osobola gaana buterwanako ng'obudde buzze gwe diddiga enkulabye wandika statement mbwe obudde butuuse okose professional oli wa LDU tolina professional nga family yamwe yonna bwe nti total tolina professional gy'ogenda kulaga when time comes people they will decide they are fit so this message go direct to Museveni and his family. We've tried our level best
to be silent and quiet. Whoever comes out to speak, you make sure you silence him or her. Either you kidnap him or you kill him. There are so many of our comrades are missing in action. Some of them are in safe houses. Some of them are rotting in a different prison in Uganda. But still we are quiet. Right now, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu is trying to preach a unity, peace amongst Ugandans. But according to the status right now, people are ready to take back their country. According to what is said in Uganda, people are ready to take back their country. But for you, you are intimidating people by assembling forces with sophisticated weapons to intimidate them. You think Suruma, the one who is hiding in Uganda right now, she was empty-handed, that she didn't have those guns. She had each and everything. But right now where she is, she's hiding in Uganda because she messed up. So I'm warning Museveni and URM Press, all government apologists. It's high time you leave Uganda to decide their fate. You've robbed the country. You've killed each and everybody who comes out to speak. So it's high time you let people to decide their fate. You understand? For us, we are not good. We are not going to do what you did in 1980s, to pick up guns to go in the bush, because you destroyed each and everything concerned about the green forest we had in Uganda, because you were scared that what you did, our fellow Ugandans might do the same, picking up guns to go against your government. No. For us, we come live to inform you. We do each and everything legally, publicly. We don't hide our faces because enough is enough. We are the modern labels who can speak the truth about the intimidations, about the killings, the corruption, each and everything which is taking place in Uganda. But unfortunately, we still have some leaders who pretend that for them they are untouchables, including the Speaker of Uganda, Anita Mongi, her deputy, the CDF, Museveni himself, NN propagandist, TV presenters, whoever comes out to defend the poor governance and the mismanagement of taxpayers' money. Enough is enough. My fellow Ugandans, whenever you are, please wake up if it was too late. Arrange each and everything you have in your position to save our country. It's high time Africa to liberate itself. We are not going to wait the Western countries or foreigners to liberate our countries. It's with the Africans to chase all dictators across Africa. If we leave Africans to stay in Africa, the more we are going to keep on leaving our countries to go for green pasture or to seek asylum in other countries. And those countries, including Britain, Canada, America, and European countries, they are fed up of Africans who seek asylum in their country. While those countries, they get gains from Africa. Sometimes they ask us that, are you fools? Africa is rich in minerals. Africa is rich in each and everything. Why do you leave your countries? Because you have poor governance in their countries. So it's high time we chase all dictators. Now it is happening in Tanzania, Cameroon, Burkina Faso. Now next target is Uganda by all means. So Museveni, watch out, we are coming for you very soon. Yama the message etandika. Tutandikiddewa. Katutandikire wano. When nakoze video Joe yes, nakoze video Joe. Nemba message mu Swahili netambula bulungi nnyo abatagira byejeri. Nembulira abantu okole ekyokola abantu buli batandise okukola. Naawe oyina ideology gy'osobola okuleeta. Akafaananyi kano katulwendinga nnyo ate akayeteddwa tukyalumbuye. So obutabalwisaawo twetaaga mashini esala emiti. Twetaaga ne mashini esala emiti ku luguudo. Manyi ku nguudo zaffe kubeerako nnyo emiti emiwanvu. Twagalayo mashini esala emiti gyetuyambako osala emiti eginaaziba oluguudo ekitagenda kuganya paatiro okututuukawo gyetuyamba tukolera emirimu gyaffe. So twetagisawo ne mashini omuntu yenna yenna amanyi okozesa mashini esala emiti oba asobola ogigula gigule ebeerewo in case kubanga twagala kujjako nakyemaliya tulina okukozesa buli kyetulina okukozesa okulaba nga tumuggyako kati saba yakugjayo matiriyo gwe twetagisa
yes funa mashini esala emiti gitekemu amafuta gitegeke wekikolera ku kyalo yabagamba nti patro ziri mu kujja kwata mashini sala omuti oguli ku kkubo guzibola oluguudo tumaite oluguudo lugaddwa luddamu okuggulwa nga tuli mu Uganda mpya lwansonga ekikaze bagenda okumala oba essaawa ze bagenda okumala nga bajjawo omuti mukulu bayitewo batusange tujja baate ffe tweyongeddeyo kati senga tusala emiti egisiba oluguudo lw'ennamulanda bagenda okugjawo ennamulanda emiti nga ffe twayisemu dda n'ekawuku nga tuli eri kitegedde ekintu ekyo so mubeereko eyo matiriya esooka tugenda kujja ne matiriya buli lunaku ngenda bamba waayo biki etwetaaga kikyalumbu yaze na kibiriiti baleetedde mashini esala emiti zijja ne matiriya omulala yamaani kyukakyuka ejja oyagala Uganda mpya oba oyagala Uganda ngadde salawo yamaani. Right. Mu butongole video etandise etya njala kutegeeza bannayuganda mwenna nti oba abaddeko oba tannaddako omukulembeze wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ali mu Uganda era nga amakanda gasimbye lwaki tulage bamukwese nkiddamu Samia Hussein Suluhu ali mu Uganda Museveni yamukwese oluvannyuma lw'abanna Tanzania okumunaabira mu ngalo ne bamufutulanga nabo gisimufungize ye ate yaliko omukulembeze wa Tanzania Yahaya Kikwete yene yabinyise mu nsuwa ali mu ggwanga lya Kenya abayimbi nga Diamond Platinum n'abalala badde balya gavumenti ya Suluhu mu ngalo bonna badduse dda eggwanga lya Tanzania buli muyimbi yenna muwandiisi munnabyanfuna munnabyabufuzi bonna nga badde badiringa ne Suluhu bonna benyise dda mu nsuwa waddewo ne speaker we Tanzania Anita Amongwe we Tanzania amakage bagakumyeko ogufumba hoteli ya muwala wa mutabani wa Suluhu bagikumyeko buli kimu bakikumyeko omuliro business yonna bakikumyeko omuliro naye kye mutannamanya nti Abatanzania kibakola balwana Suluhu naye 60% bali mu kuba Museveni. I'm here to inform the international community and all my comrades and fellow Africans, more especially those residing in East Africa. Whatever is taking place right now in Tanzania, it's not all about that they are fighting for their freedom. No, they are fighting about the dictatorship which is taking place in East Africa. Marketed, funded, and controlled by Museveni Tibahaburwa, the current leader of Uganda, who wants to control the entire East Africa by planting his own agents in those countries. Right now, he's the one in control of Uganda, he's the one in control South Sudan, control Congo a bit, control Rwanda, Burundi, Tanzania as well, and Kenya. So, in that process, Museveni has been using the taxpayers' money from Uganda to fund whatever he wishes to do to control that African part of Africa. So right now, as we speak, Tanzanians are fighting Suluhu's dictatorship, but they are fighting Museveni directly because Museveni publicly, he came out, he said that he's part of the big family of his own is residing in Tanzania. So, that's what sparks, or that's what led Tanzanians, because they received information that Museveni is a big problem in Tanzania. That's why problems started from. So right now, Suluhu is hiding in Uganda as she's waiting Museveni and other leaders, including Paul Kagame, including Ruto, to decide whether they can jointly get forces to return her back in Tanzania, which I think it's not, which I think it's not easy because Tanzanians, they've got a lot of information about Suluhu and Museveni's deals. And I'm here to inform all Ugandans that whatever you see in Uganda right now taking place, it is a sign that Museveni and his colleagues are in fear. One, it's now 3 days since the demonstrations took place in Tanzania, but unfortunately, just among all social media, radio stations, and TV, there is no any leader among the East African countries who had come out to express his feelings about the situation in Tanzania, either to condemn or to support or to do it, because they know when they come out to do so, anything can happen in their country where they are right now. As we speak, Museveni is quiet. Kagame is quiet. Ruto as well is quiet.
Salva Kiir is quiet. The president of Burundi is quiet because they fear that if they come out to speak anything which is take place in Tanzania, it might happen in their country. So right now, as I speak, Museveni has deployed heavily in Tanzania and other borders of Tanzania, which bordering with Uganda, to protect. Because so many African countries which are nearly in Tanzania and Kenya, they are citizens who are ready to embattle the forces in Tanzania. Some time back, they wanted to cross from other countries, mainly from Zambia, those from Kenya, and those from Uganda who tried to cross, but they were blocked from entering Tanzania right now. So things are getting more worse in Tanzania because the situation is now under the citizens of Tanzania. But unfortunately, Museveni and his colleagues, they are working clandestinely to see that they cool down. How? I've received information which states that Museveni is directly working with some generals in Tanzania, calling them to put in place some control, because he had already sent some troops those troops that are dressed like police officers in Tanzania, others are dressed like Tanzania armies. But in other areas where there is no proper cameras, there are those forces are situated in cities where there is no surveillance or cameras, that they are now killing, they are now slaughtering indigenous Tanzanians without mercy. And this week I've been telling Tanzania that be very careful. Those people who are killing Tanzania, those are not Tanzanians. Those are Ugandan soldiers, mainly from Museveni's Special Forces Unit SFC, which is led by Muhoozi Kainerugaba. So I'm here to call international community, please intervene before it's too late. Museveni is becoming a problem of East Africa and the entire Africa, because now the forces which are slaughtering Tanzanians, they are coming from Uganda, evidently. You want to prove this? Listen. Video editor Chandikide. Katusokene BBC Africa. BBC Africa has posted that some deaths have been reported through. Accurate figures are not hard to be obtained due to the internet shutdown. The authorities have also extended curfew in bid to quell the protest. The UN has called on East African nations' security forces to refrain from using unnecessary forces. Eyo ebadde BBC. Kati njagala ompulirize ebigambo bino. Ka video ngenda kazanya keddakiika ntono nnyo tugende ku information endala regarding Tanzania. Wulira bulungi nnyo. Welcome once again to this table. This is where we give you breaking news from Tanzania each and every hour as it breaks. We are broadcasting from Kenya and standing in solidarity with our brothers in Tanzania, who by now we are at least reading from the same page on taking home dictators. Please, in 2027, if our politicians shall have not learned the lesson, we kindly request you to also join us as we have stood in solidarity with you in 2025. In Kenya, we have only 2 years to the general election, and I hope our very own Idi Amin Baba is taking notes in State House. As I am speaking, Tanzania's main opposition party has said that around 700 people have been killed in protests following the 3 days continuous protests since Wednesday through yesterday and today. In a statement, they say, as we speak, the number of deaths in Dar es Salaam is around 350, and there are more than 200 in Mwanza. John Kitoka, who is the
Chadema party spokesperson spoke to AFP, referring to a city in northern Tanzania. If we add the figures from other places in the country, we arrive at the total of 700 deaths. So the opposition in Tanzania is telling the media that for the 3 days there has been continuous protests in the country, that is Tanzania. As we speak, 700 people have lost their lives, though we cannot verify the reports, but that is according to the information from Chadema. The party also said that its members are being tortured in hospitals across the country to reach the figure. And the opposition is estimated toll contrasted with that of the United Nations. In a Friday briefing, that's today, UN Human Rights spokesperson Saif Magango told the Geneva reporters, credible sources has indicated that at least 10 deaths at the hands of security forces so far. Yani wale wamekufa, wale wamefariki wakiwa mikononi mwa polisi. And they said they call on the security forces to refrain from the use of unnecessary. Alright, ka video kanengera kusula ka postinze naye kati njagala muwulire kino. Ono yomu ku basasi bange abali Tanzania kyenjagala muwulire. Ekyadusiz njagala mweze voice note zino ziri 2. Ono ye drone yange Tanzania, muna Uganda mu Tanzania mukakase. Munange teacher bade nyina kyenjagala okugambako wano nze ndi mu Tanzania naye ekikulu ekiriwo kiri nti Museveni yaweza abajasi 5 naye ekizibu ekiri abantu abo baje Tanzania kati jo ono gundi wa mukuru wa majaga Tanzania yali side ya gundi ya Samia kuvedda abantu tibamanyi story ya Samia ya jacha Tanzania. Samia mutu we Zanzibar ave Zanzibar kati Zanzibar Tanzania inaka ntuketero ukola kuvedda ebyonyerero baye yabiteekawo inaka ntukekola nti Tanzania eno Tanzania tuita Tanzania bara na Tanzania visiwani eba island ate bara ebeno awatali mazi kurukaru webaito urukaru kati oworukaru alina okufuga mu myaka 10 then oweli mu island na yafuge emyaka 10 kati Chivakola kuveda chivakola lwensonga Tanzania yeunga ne Zanzibar balina chivakola awo Nyerere kitali kituufu. Nyerere ina sente ze yali yako aweza abazungu naye nga taziwansi yawa ya Zanzibar kati ena kye yayungirira nebanga bakola bwe batyo ngonafuga oweno kurukaru myaka 10 oweli gundi owasaidi eli Zanzibari na afuga myaka 10 chovola ba Tanzania yafugibwa Nyerere myaka jona Nyerere bwe yavao waingira omwinyi weli Zanzibar na afuga myaka 10 we yavao ni waingira Kikwete nani Mkapa Benjamin Mkapa na afuga myaka 10 kati Benjamin Mkapa bwe yavao ni wajani Kikwete na ye alimuru eli Zanzibar alimuru eno kurukaru Tanzania bara kati bwavao we waingira Magufuli owe eno Tanzania bara Magufuli bana babi bano ba group manyi wali waloka group akake Kikwete ako kekalete ebizibu ako kekalimu oyo wamwe kekalimu na nono Pirato kekalimu na abalala ako ka group kati aka group kekaja on ani Magufuli bwe yavaawo
kati ono era constitution ya Tanzania ngejeyogeramu etugamba nti waba avuddeyo vice yakola ki ya taking over kati omukazi we ya taking over kati we taking over atenga omukazi oyo story yegamba bweti Kikwete ye yamuleeta mu byobufuzi tasomye kimala naye Kikwete yamuleeta mu byobufuzi kati ono bwe bamala okujja wono era amaje gali gaganye ono ku vice kuja kukwatamu naye Kikwete nafosinga tene constitution nga bwete bwekyagala bwekyogerako kati bwe yatwala Kikwete banga lyona ono omukazi Samia abadde afuga ye Kikwete yabadde afuga paka naye sorry yabadde afuga ye Kikwete yabadde ali mu mugongo era yakyali mugonda kati waliwo akagroup akanyazi akanyage Tanzania mwe mulina omusajja gwe bayita Rostam Azizi omuwalabu oyo naye oyo nzalwa ya Tanzania naye ali mu group eyo kati ekizibu kiva ku kimpaka kutuuka wano wazewa akagroup naye akagroup ako njagala mbabuulire akagroup n'oyo wa Muzeeyi Museveni akalimu olw'ensonga Muzeeyi ye yaweereza amagezi Magufuli kukuba oli politician ono ali mukomera gwe bayita Tundu Lissu ye yamuwa amagezi fe ababaddeko Uganda ebbanga ddene ne bibadde bigenda mu maaso Uganda tuze tubiraba bwe happening Tanzania tulaba bana amagezi bagajja wani tutegeera kati nze bwe bakikola ku Lissu nitumanya nti Museveni ali wano kati Magufuli ekyamukoze ekyo kukuba Lissu nga Museveni yamuwa amagezi Lissu yali akuba ono Muzeeyi Magufuli yali ayagala kulemera ku bukulembeze kukyusa constitution alemerewo kati ono omusajja kye yali akuba ono Tundu Lissu ali mukomera kye yali akuba ono lead of the opposition ono wa Chadema kye yali akuba kati Museveni agamba mujeeko kati kwe kumukuba amasasi naye ne gamusuwa tigamutta kati ateka yeka gurupu nako kaliwe mabega umayi Magufuli bwe yayingira kayaka gurupu kababbi yali yakesalako ngatachi ayagala ngabavuma atenga bebamuleeta Kikwete jukira yali president ya proposing ono kujambuchi mbyo bufuzi kati laini yabwe yona yali yagisalako ebyokuba n'abajjako ebintu n'akola kinasala buli kimu bibali benyigiramu okwonona enguudo zegundi za gari la moshi train railways bali bazonoona ebimoroka byabwe bino birole bitrucks bisobola okubanga bitambuza ebyamaguzi kati byona n'abijawo n'akomyawo zi train n'akola ki kati bamukyaba kugolaba bamujawo bamutta kati eyo gurupu yesumbuwa Tanzania mpaka kati kibadde wasi mpaka abantu kuyingira mu balabala saaweno kivudde okuwamba abantu kino ekiwamba abantu ekibadde mu Uganda kyekiwamba abantu ekibadde Tanzania ng'abantu in a daily basis bakola ki babula baja nibakuwamba nibakusanga abaka nibakutwala oli mu duuka lyokola nibakukima nibakutwala ku mudumu gw'emundu n'obulira ddala kyovula baba politician abalala nabo bababuzizaawo muntu bwavaayo okwogera okuchallenginga nibababuzaawo abatanzania babadde bantu ba mirembe nnyo nga si bangu ndooza namwe mukyewuunya kivudde kuki omutanzania okwekalakaasa okutuukaawo naye bakooye okunyigirizibwa okutawulirizibwa kati nakino ekyokukwata ba politician n'abasibira muki ojja kunsonyiwa ticha njogera mangu kusinzira n'obudde n'abantu weneekwese okiraba kati nekigenda kireetamu obuzibu owa opposition ne bamusibira ne bamuteeka mukomera naye ekyamuteesa mukomera lwe yafuna laales ezasooka awo nga tanatti banayingira mu laales ez'okugira yatandika okwogera ebizibu ebiriwo buli watuuka abantu n'agamba wano waliwo kino wano waliwo amafuta wano waliwo gas wano waliwo kino naye bino babiguza gundi kati ne balaba ono omuntu alinga atukola ki atusiikuulira kati nibakola ki bamukola bamuteeka munda naye nibalaba tebasobola kuyingira naye mulesi tulina okola ki
ono muntu tulina okumulemezayo paka tukoleki tumalize okulonda kati abantu ekintu naye kuva lwe batandika okuwamba abantu okusiba abantu teri muntu yenna wakagulupu ako ka CCM oba Samia teri yali akyogeddeko abantu ne beewuunya pulezidenti wa kika kyatayogera ku bintu bino ebirabwako bapadre bonna babawamba balibo buli omu yali avaayo okwogera kati ke kagulupu ako ke kaleeta obuzibu paka kati era ssaawa eno we twogerera abajasi b'e Uganda bambadde engoye za poliisi tibogera lulimi lwonna tibamanyi Luswayiri tibakola ki bambadde engoye za poliisi batabusi bantu bassa abaana bakuba abaana kati ate tibabatadde Dar es Salaam olw'ensonga za kamera ate wali Capital City buli kimu kiri wali babatuteeyo emabbali nga bona mutwala e Masaka Mbalala muteka eggulu nobateeka bali eyo basala busazi bantu bakuba amasasi kunyama abana b'abantu. Nadhani niwaeleze na hata na wengine ambao wanajua Kiswahili. Haya ni mambo ambayo yamekuwa ni hatari saizi. Jeshi la Uganda, wanajeshi walioingia Tanzania ndio wanafanya matatizo saizi, wanaua watoto wetu. Yaani tumekuwa kwamba tuko kama watu ambao wako Gaza. Mpaka na shangani kitu gani ambacho kinaendelea, lakini mjue Waganda, mjue kwamba wanajeshi wa Uganda Museveni aliowaingiza hapa ndo wanaua watu wetu, ndo wanaua watoto wetu, ndo hawataki, yani wamesaidi na Samia. Hiyo ni dili ya Museveni na nani na Samia na grupu lake ambalo kuna Jakaya Mrisho Kikwete ambao wanaleta shida mpaka saizi. Kwa hiyo vita hii inaendelea, japo kuwa wameanza kutua almost 700 person wamesha dondoka chini, wamesha kufa, wamekata mtandao, wamekata kila kitu, hatuwezi kuona, wamekata kila kitu, hatuwezi kuona kinachoendelea, au nyinyi hamwezi kuona kinachoendelea. Kwa hiyo umeme wote wamekata umeme. Nani kwa Wakenya wanaita stima, sisi tunaita umeme, Waganda muita masanyalazi. Wamekata umeme, tuko gizani, hakuna kinachoendelea wanachokiona. Kwa hiyo teacher, jaribu kuwaelezea Waganda. Niye na mimi na jaribu kuwaelezea Waganda. Sasa nirudi kuongea kwa Kiganda. Ngezako kuogera bwendi. Mugezeko kufuba nnyo kulaba omuntu oyo muzeeyi oyo avaalwa kuba kyekizibu kya East Africa. Fa Tanzania tukitegeera buli amanyi ngafa abaludde Uganda. Buli amumanyi amutegeera nti oyo muntu yaleeta ebizibu byonna ebyo. Kale teacher neyanze ngekumpa akadde kano njogereko nange kiba ekindi ku mutima ekinuma. Mbawe na updates ezifa eno. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Asante sana kwa wasikilizaji wetu wanaotusikiliza, ila tambua kwamba Tanzania iko kwenye hatari, na Gen Z wa Tanzania wamesema kama tunakufa acha tufe tuishe, hatuwezi kunyamaza mpaka hii nchi imetoka katika madaraka. Na nekyewuunyisa ekyokubiri, bachi agenda kubala obululu, simanyi bululu obwawa, oba batandise okupreparinga elections, nibateekako gundi za box za elections, abantu nibatandika okwekalakasa, simanya yakubya akalulu yani. Sijui hesabu za kula wanazitoa, kwa sababu bado tu wanajaribu kutangaza kwamba kula ziko legit, wakati mtu wameanza maandamano ikiwa ni mapema asubuhi sana. Asanteni sana teacher, nashukuru sana. Amin. Teacher, ninakenera bido kutaka mwatenga ka mugaso nnyo jakulaba engeri gyokanyiga kaawo. Kati baliwo abantu bwe baplantinga mu CMI ya Tanzania gye tuyita usalama wa taifa. Kati baba plantinga muli naye nga Banyarwanda, ate nga ne mu polisi waliwo we baplantinga mukati mulimu omusajja gwe bayita Mafere. Simanya nyani Mafere. Omusajja oyo yakulira ekikwekweto ekiwamba abantu, ne bw'omutunulako afaanana Omunyarwanda. Simanyi nsobola okufunawo ekifaananyi kye nkikuweereze. Oyo yakulira abawamba abantu, kankinoonye wano ndabe oba naakifuna nkikuweereze. Bamwita Mafere. Mafere yakulira abawamba abantu, ate Munyarwanda mutuusi. Yali mu CMI ye Tanzania, yali mu gye tuyita usalama wa taifa, yatuyisa obubi ennyo. Alright, kangateko nono muna Kenya ngenda kuzanja video 2. Waliwo gye bakwatidde Ruto ngalimu kuba kampeni ku border Uganda ne Kenya, ngalimu kwogera bitakwatagana. Kangateko nakana akamuna Kenya ngalabula Museveni, then tuyoke tugende ku eya Ruto. Leo saa 8 imeongana Bobi
wife na ameniambia tarehe 5 atakuwa na mkutano kubwa pale mbali. Angeomba niingie Uganda kwa sababu atakuwa ameniprotect kama mbunge wa Uganda. Mimi tarehe 5 Museveni jua ya kwamba nakuja kusuzumuana na wewe na uwazi nishinda hata kwa mangumu wa Museveni tanyonga wewe kumbavu wewe manina zako Museveni. Mimi nitarudi. Zamotegedde katika tugende kuono omusasi waffe then tuleke tusimbule video kati bana Uganda mwendaye muli ekifaananyi kino kye kimu kubeekalakaasi nkibateeddeko wali naye njagala musooke musome message eriko mwe mulimu akedi enkubi bakubi mulimu kayana omuvubuka ono mu Tanzania bwati wawandiise ekiwandiiko kye njagala okisome. Oyo omuvubuka awandiise message kadeeya n'akambala nga bagenda ku studio okwekalakaasa. Message yagiwandiiseeko gira bulungi nnyo. Message agiwandiiseeko awandiise bwati: If I die in the battlefield, tell my mother or my mom I did my best. Agambye bwati nti singa nfiira mu lutabaalo luno lwe tulimu okulwanyisa Samia Suluhu, gamba mama wange nti nfudde ngezaako kyensinga okulwanirira eggwanga lyange. Kati boy mulimu propaganda ku TikTok muli simanyo ne yasiyazani simanyo oli yasani simanyo no yakoze atase ekizibu nga mu kimiti mu 7 ono gaya akoze ekipande nakiteka akakutena gamba bwe banfiridde mu lutalo luno mugambe mama wange nti nfudde ngezaako kyensobola ku lw'eggwanga lyange. Osanga abasajja bali ku TikTok abasajja basiru bali mu kukola bintu bya kisiru nga temanyi eggwanga abasajja bali twala. Oyo message bwati wagikoze. Kati tugenze ku Ruto ne yali mu kuba campaign mpola mpola kubanga omwaka ogujja bagenda kulonda. Kati Ruto abaddeko ku border ya Uganda nga akuba campaign naye ebigambo byagaya abana Kenya tebageza ne beyingiza mu nsonga za Uganda gali okwekalakaasa. Ajidde mu nnyonyi n'amala okwogera n'atambula ono kigatto wange wulira bulungi nnyo. Muganda wange lewano ku boda Malaba ebyowulira byewujje bisaagala tubadde tuli wano omukulu n'atusalako pulezidenti wa Kenya aze wano ku boda e Malaba akuba kampeyini naye akubiramu ne Uganda zimanyi mu tukwataganye abakulembeze abali Uganda abana Kenya bakwataganye n'abali Uganda tebaleeta kudde ebigenda Uganda bagenda kulonda tebagezaako kusala boda kuddako mu kwekalakaasa. Kati wuuyo ayagala kusimbula amagonze gambikwa ekiwereze kimanyi wawanagira kapoliisi tekatooke obudde tulina butono. Kati mutegedde bonna basiise ne bali mu kukola underground bategezaako to mukyala oyo wa Kenya wa Tanzania yingidde ali mu Uganda era lwakitula nga bateekateeka okutuula Ruto Kagame ne Museveni okufuna amajja amala gagenda okutwala okuzeeyo mukyalo ono. Bwe bamala bagamba bakyateese engeri bagenda omuzaayo naye kati Museveni ali mu contact ne bajje nabamu mu magye nga bagamba abantu mu bakakkane ngene bagamba Electoral Commission erangirira obulu ono badde mwafuuka legit president then bo balyoka balumbe naye ngolode balina y'amagye agali mu kutta abantu. Kati Ruto bwato kyakola kyasindiikiriza ali mu kwogera bigambo ebyo era olwo bannakenya bakubye abasasi ku boda badde bagezaako okuyingira Tanzania nga Ruto atoye order. Sasa hii message yangu wacha ende kwa mchungaji wa Kenya. Wewe Ruto tunajuanga vizuri ni wewe mtoto wa Museveni huko Uganda. Mnafanyanga business mingi sana. Sasa tunajua business zako mingi huko Uganda. Sasa chunga mdomo yako. Chunga mdomo yako. Tunajua Starbucks zote huko Uganda. Hizo ni business zako tunajua vizuri.
Umeiba Kenya pesa zote, umeiba zote. Si ndio mwenyewe wana Kenya wenyewe wanasema, ndio mwenyewe umeua. Mzee Raila Odinga. Hiyo makosa tunajuanga vizuri. Sasa wachana na nchi ya Uganda. Tuko na shida zetu. Sasa tunajua business zako mingi huko Uganda. Zengine tunajua. Hizo petrol stations zinaita Starbucks zote ni zako. Na business za hotel na za business za cement. Sasa tunajua vizuri wewe, Suluhu, Museveni na Kagame mnafanyanga business kwa East Africa yote. Mnakuwa mnalibanga pesa za watu, mnajenga business kwa East Africa. Sasa mna protect gains zenu. Sasa tunawaangalia, tunawaambia mkuu angalifu, sawa yote tutawafukuza. Sijui mtaenda wapi. Hii East Africa ni nchi ya watu. Sisi tunajua shida gani tuko nazo kwa East Africa. Shida ziko Kenya, zengine ni shida ziko Uganda. Shida ziko Tanzania, shida zingine ziko Uganda. Shida ziko Rwanda, ni zingine shida ziko hapa Uganda. Shida ziko South Sudan na shida zingine ziko Uganda, tunajua. Sasa mwende pole pole. Hamuchunge ng'ombe mnachunga watu, hamuchunge ng'ombe mnachunga watu. Biashara ya watu yote mshamaliza. Kwa sababu najua mko na bunduki, lakini moto itakuja, mtaona. Sawa, ni Suluhu, next ni Museveni, next ikakuwa Ruto. Watu wamechoka, tumechoka. Tumechoka na wadikteta wa Afrika. Kama mtu anatoka, kama mtu anakuja kuongea kwa ukweli, mnaua kuua tu. Kwa nini mnauanga watu? Mnataka wakasiru au hawezi kuongea nini? Kama mtu anakuja kwa TV, kwa radio ama kwa social media kuongea, mnaua kuua tu. Mnataka wakasiru, kuchunga wakasiru. Au mnafikiri sisi watu wa East Africa wote ni wasenge? Kwa sababu wasenge wanaogopa kuja kuongea hizo mambo za biashara. Sasa tumechoka. Tukoye usiri wa mwe. Tukoye. Eba debyo na oko chokola buli business zo nabazocheza. Abantu be Tanzania mbagambe nti ali mbizibu bino byonna bamuyita Museveni. Era yatawanya East Africa. Era sawa zino yasindisa amanyagali mu kutta abantu. Mu bana Uganda bayitibwa abayimbi. Buli bana Uganda babamanyi. Bana byabufuzi business za matozimanyi. Okuva kwasoka paka kwasembayo. Gwe muhozi ng'olina otuswiti kulinga wetombuze sabala avowandise mbo kyekisero ojeyo skills ki ani ko mutiisa. Omuntu akyasinze okutya mu nsi yonna bamuyita Museveni mutabani we. Mamuloza amaji gali kusaidia mmwe. Tugezezaako kwesa emirimu oganye. Tujja kibalaga. Obudde bugenda kujja. Gwe musajja gwe mukulu chairman wakati kubyakula sama bebakama. Nakulabyo obebbera ng'enswera egenda okumambi oba enswera egenda okubiika. Oza mbu mulaba abantu basomesa protest vote teri lifi ate abuuza timbu kulyo kyo begenda okukozesa. Bwoba lifi gwe yimirira wakati olaba abasambi bagenda kusamba batya. You are less concerned about how we are going to do our things as we NUP supporters and NUP as a party. Just control your business which you have with the Museveni. Leave us alone, because for us we are preaching protest vote. Whatever is taking place in Tanzania, it was a course which led to the revolution which is taking place in Kenya, because people have tried their level best through a peaceful means to tell leaders that he should leave power before it's too late. They've failed to understand the message. As we're telling you right now, please, we are heading towards the elections. But Simon Bebakama, we know where you stay. Your family is abroad. Your wife is there in Uganda. We know your businesses. We know where you stay. But be warned. And the other NLM propagandists plus leaders. Today in the meeting,
I had Museveni and other NRM OGs and OBs telling Museveni open that we are facing a problem and we are facing a crisis which is happening in Tanzania, whereby the Museveni has failed to tackle the corrupt officials, more especially the leaders, including the Speaker of Parliament, Anita Mongi. So they told Museveni that let us be frank. In Tanzania, leaders failed to tell about the corrupt officials that it's high time we work on corrupt officials. The government officials, include Suruhu, kept silent or went silent. The same thing which is happening in Uganda right now. Museveni is housing corrupt officials, corrupt politicians, and corrupt businessmen and women in Uganda to control the taxpayers' money. So, publicly, NRM, OBs, and OGs have informed Museveni that we are tired and you are going to face the crisis which takes place in Kenya due to the corrupt officials. The main person whom they have been pinpoint is Anita Mongi, commonly, that she's going to cause chaos in the country. That the public is quite the people are watching his actions and her arrogance. Your message agadde bagitegere bulungi nnyo, mukitegedde bulungi. Kati bwe mmala okola ebintu ebyo, tuba tugenda kukola ekiddako, information ya Tanzania tugivuddeko, bibayo kizaba byokyeza bwe kimu akitegedde, kati tudde mu information yaffe ya Uganda. Obaka wonna njagadde mbuteekebwa mu kwobo buweddeyo. Katugende mu Uganda. Bwe tugenda mu Uganda, okusookera ddala, mbadde si wakujja kukola video eno naye nze ojjukula ku lw'eggwanga lyange. Bwe basomedde akapande kali akasoma omuvubuka kawandiise nti singa afiira mu lutabaalo lw'e Tanzania mugambe maama we nti afudde agezaako okulwanira eggwanga lye. Nange bwe ntyo mbagamba nababula edda wenziikibwa, sina wenziikibwa wala. Mba siziikiddwa Tanda Kiwambya, bangenda kuziikibwa Sugezi Gomba. So, bwe mbanga nfudde mu lutabaalo lwange, kubiwandiko muwandika ku ntaana yange, mugamba nti nze nafa nwandirira ggwanga yange. Kyekyo sina kingi kye njagala. Mukitegedde bulungi nnyo. Ebigambo bye njogera bivunaanyizibwako ng'omuntu kubanga nze mbyogera. Naye kawungezi ka leero, nviriddwako taata wange omuto, Mukama mumuze mirembe, kitalo nnyo ddala, taata wange muyita John Nywevu Sewambwa, afiiridde mu kabenje, bw'abadde akola emirimu gye mu bitundu by'e Busoga. Mwenna basomerako Emitiana SS Namukozi mu 1995 kutuuka 2000, mbabikira ne bannayuganda nti nfiiriddwako muzeeyi wange omuto Nywevu John, ng'okuzika tujja kubategeeza naye nga enteekateeka z'okuzika zigenda mu maaso. Muzeeyi wumula mirembe, olw'enguudo embi n'ebirala bibira ku bannayuganda okufa naye nga tewali kyakola. Wumula mirembe. Yoro wano. So mwena basomerako Emitiana n'abantu b'Emitiana yoyo muzeeyi wange omuto Nywevu John Sewambwa, Mukama amujjuludde akawungezi k'olwaliro. So mbadde sigenda kujja naye ngambye no kola eggwanga kanzije njogere bikale mwena abantu b'Emitiana, kitalo nnyo okufiirwako mukwano gwammwe, muganda mmwe, tewali kyakukola, Mukama amujjuludde. Byebyo kati katutandike video eya leero nga tuzze ewaffe ku butaka e Uganda. Bwe tuba tuzze ku butaka e Uganda, zino video kanzijjemu ez'e Tanzania kubanga kandikemu kamu kokka kano nga tuzze ku butaka e Uganda. Olunaku lwaliro President abadde kotido, abadde kitigumu, waaw, kitigumu sorry, abadde kitigumu gya abantu gye bamulagidde omukwano ne laavu na buli kimu. Kati kino kirekawa abantu be bawa ssente okujja okulekana ku mitimbagano nti Kyagulanyi ayawula oba yalidde mu Buganda olukwe. Era njagala kupagamba, bwe nkwata essasi ne ndikuba omuntu, nkuba essasi limu, emmundu gye nkosa bakiyita kiti kya muwogo, nkuba essasi limu sizaayo, kuba making sure gwe nkubye alina okufa. Naye bye boogera after bba kuba masasi mba mbiwulira naye mba sina budde kubanga nze mba nakubye essasi. Kati mwenna be nakubye mbalaba mwogera naye sirina essasi nalina limu lye nakuba. Omuli bajjo namukuba essasi limu tasobola kwogera ku bye nayogera ate avuma. Omuli yani
nabeka nkakana yavuma no nze nakubye sase sirina reply sinze kosa kiti kya muogo byona mwogera mbiwulira naye nina obudde butono nnyo abana balekedde abantu banabalambala bangi nnyo nga boogera so kubanga kino kitubagamba ensonga lwaki tukola ebintu bino kubaza okusamwe bayita abantu abatategeera mutegeere eggwanga lyamwe litambula lutya abantu b'ekitigumu mubali nnyo mubalire ddala neba nanyinisi abawangalya mu kitundu ekyo ba MOP tewali yakubira okungana lwenkana lwa Kyagulanyi muzzukulu wa Nambi kati mu ekyo kibalumira luddawo okugatta Uganda kyembuuza era nababuuzizza ani afuna mu kwawukana kw'Abannayuganda temunnanziramu buli akola vidiyo ng'alumba Kyagulanyi munoonye n'embooko nkiddamu buli gwolabanga akola vidiyo ng'alumba Kyagulanyi mumunoonye tuli mu generation Z kati sawo yakujjawo bagwagwa nababuuzizza ani afuna mu kwawukana kw'Abannayuganda nti Museveni n'Abanyarwanda Kyagulanyi gyali eggulu kabeere munnansi awangalira eggulu tannafuna bantu nga bano kuno tekuli gwagulidde emmere tekuli gwagulidde tisha tekuli gwasasulidde kintu kyonna bazze baagala kubanga balina ki balina obulumi kati mba mwagala okumanya nti balina obulumi bino ebigabo byali bya mugenzi then tulyoke tugende ku Anita Amongi bino ebigabo byali bya mugenzi waliwo politician akyasigadde mu ggwanga muno okujjako Bobi Wine teri kubanga Bobi Wine yabalema I cannot waste my money to pay kusasira I cannot pay egundi nenusu emusigimuwa mayinja lwaki mayinja kati yagenda nekusasira yagenda nojo simanyi pulufiga Bobi Wine ayina gyagenda abadde batajja abo be bali bamobilizers be nabaga nti Bobi Wine alinga Lubaale bwatuuka Lubaale okwata ebibugono bitwalya pasita n'abyokya oba omwokeza nga bekikabatula nga bateekawo omulala embeera eno egenda kubatira bannabyabufuzi bonna baggweewo nti bwanika bwe baamukozesa neyeesimbawo kati bakyamwagala gundi mawo bwe bamukozesa neyeesimbawo bakyamwagala bivuma byerere wano waliwo politician akyasigadde mu ggwanga muno okujjako katuza mukitegedde nosanga omusajja amanya gange nze samu senta mu Sewandagi n'ayogera ng'ayogera kasasiro tasukangako nakaluma ddamu kudde eri wadde okukola olukuŋŋaana lw'abakazi ba girlfriend bwalina mambuka nosanga abasajja mbunze ebbajjo ntugumulinga bomu mboze yakoze ensobi ezo ensobi ezaakolebwa mu myaka gy'abajjajjaffe zirina okuvaawo kati mukitegedde bulungi kati ku nsonga eyo omukyala Anita Amongi
yayogedde ebigambo bino. Ulira bulungi nnyo akatambi katandise yayogedde bw'ati. If I can tell you, Karamoja is more developed than other areas now. What is important in Karamoja is mindset change. That is the most important thing. Your Excellency, for us in Karamoja, in Iteso, we are not giving a protest vote. We have the peace, we have the security, we have the development. We don't need anything else. All right. What we are you get there? Kati bano beba indigenous nga bamuddamu bano beba indigenous. Ghetto boy died. He died in a street. No one else. Whether I put in RM, I'm in the party of Bobby. As you see me like this. You know, when I was given this t-shirt freely, that's what I'm telling you. But you help the street. Ghetto boys are dying in the street. You bring beaten the people. Tear gas is there. What is there? But you, it's another closer-kin. You got the friend. Baby wine. Oh yeah, me, I still live in your corridor. We'll go to our brother for me. Brother Chobolava, Nangan Quatidua, Ken Nakungo Katurichi, Namba Katini Kesiga Zamu, Kankawawe. Never saw Sabidis Bangaluna. Zemade Manip de Kampala to give us Sabidisa. Sango Mchala, Katualiwa Mchala, Gwempa Deo Lukumi, I know Mwana, Taina Chakuria, Shegero Mutunuira no Musasira, Obavu Bonji Nyomukala Moja, Embera and Binzi. Nagusechayu and Nomugachi Kulia, Nalu Emberi Wo Bala Baya Nabasca. So, Obavu Bonji Nyo, Telegedo Kurabanta Lesti, Neno Bafa Kokubantu, Nanga Bali Vinyo, Wakula Nebita Nakurabanga ina or Akawumbi. Beta genchuka chuka ensinge ngaga naye abantu nga bankusere kimala munya amaanyi. Let our people understand, let our people connect with us, let them know that this matter now is for Karamoja. It is their plight, but while they fight for Karamoja, let them know that they have friends and brothers and sisters across the country. All right. Kati eno message njagala gende wa Anita Mongi. Anyabo enyindo zikulinganga firimbi z'Abayudaaya nchiddamu. Kanzanya akatambika lumuketi. Njala mwetegereza enyindo z'omukyala wazize mugana okwogera obulungi n'abanga ayina omugaati mukama. Njala otunula enyindo za Anita Mongi. If I can tell you, Karamoja is more developed than other areas now. What is important in Karamoja is mindset change. That is the most important thing. Your Excellency, for us in Karamoja, in Iteso, we are not giving a protest vote. We have the peace, we have the security, we have the development. We don't need anything else. All right. Omukyale bw'abanga ayogera abanga ali mukama gwanya nga asala ebyayi ng'alinga yeekaka ebyayi. Anita Mongi bono bakanjala mu kusindikira bana Uganda. Anita Mongi tumanyi wa gy'ovudde. You had nothing in life, but right now you are fucking rich to the extent that you have properties across the world. You have millions of dollars across the world on shore accounts. If it wasn't Robert Chagulanyi sent him to campaign in the West Nile part of the country to know the situation our fellow Ugandans are in right now, nobody could know what is taking place. Previously, there was Minister of Karamoja, that is Janet Kembas Museveni, the wife to the President Museveni. She was the Minister of Karamoja, but unfortunately, she went there for a mission, which mission was to find and to verify which kind of minerals are in Karamoja region. Right now, Karamoja is rich in minerals. They have gold, marble, and other minerals, which minerals are taken away by the Fasti family, including Salim Sare controlling marble, Museveni and Jenny controlling gold, to the extent that after taking all what belongs to them, they decided to steal whatever was belonging to the Kalamajongs. Previously, before Museveni appointed his wife Janet Kemba to be the Karamoja minister, we used to say that never wait Kalamajongs to develop, because Kalamajong, they are well off with the keeping cattle because they had cattle. They were farmers doing their businesses.
But unfortunately, the bad thing Museveni did, plus his colleagues in NRM government, they stole each and every cattle belongs to the Kalamojong. They took each and everything. So they decided to force them from leaving their areas to come on streets of Kampala. But unfortunately, KCCA collected a big number of young Kalamajongs. We don't know where they are right now. But to make the matter worse, when Bobby Wine went there during his campaign trail, what he found there, it was really sad. But unfortunately, Anita Among, when he was addressing Museveni as his boss, he said that there is peace in Karamoja, everything is okay, just they need mindset. But when reach on ground, things are totally different. People, they lack where to sleep. People, they lack food. People, they lack water. People, they sleep on streets in those areas. Nobody cared about the Kalamajongs. But the best quality selling marble is coming from Kalamajong. Gorod is coming from Kalamajong. At least each family, before, at least each family, they had at least 20 to 30 cattle. But right now, to find a Kalamajong owns like 1 to 10 cows, it is not very easy to find because all what belonged to them was taken away by the government. So, one. Teri ngudo, teri masomero, baba gema bintu by'ekisiru ne batta, noyitaba omuntu aggatuyise mu nsike n'abantu bali mu kufa njala, babataddeko amagye, babataddeko amagye gabatadde mu concentration camps. I can officially confirm that all Kalamajongs are in concentration camps. That's why Museveni deployed UPDF, not to allow any indigenous to do any business in that area. Tewali go bakiriza kwenyenya teka ya maji. Entazi tutte, amataka bagatutte, Gorode bamututte buli kimba kitutte, abaana basula ku street mu nse yaabwe. Tebazitwala, tebasoma. Naye omukazi najja n'ateeka omutwe ku kamera, mbu Kalamoja bali bulungi, beetaaga mindset. Yonna president yatambudde yonna omusajja awulira ayagala nakkaaba. Ng'oli omusajja ayagala kkaaba ekintu kimuluma. Era singa badde alina ssente badde asobola ozidonotingira abantu nti talina ssente. Ebya ebiri mu kuzimba akeedi after akeedi, malls after malls, bagula amataka, abaana bannansi bali mu kufa. Parliament mulimu embizi z'abitanga nga zifuna miliyoni 40 buli mwezi. Ba member parliament bikumi 5, 25 nga tekuli nabo basobola kukola nti katugambe ntwefiriza omusala gwa development Kalamoja lwaki. Nobody cares. Bakugambye mu feno kolona tutulonda Museveni baleeta obulunga bamutiikinze dda. Bali mu nsi ndala. Parliament mujjuza mutyambe ba parliament bikumi 5 nge Kalamoja tebalya. Nge Kalamoja tebasoma. The same president in part of Uganda, abana Uganda bonna baddusa South Sudan. South Sudan ekitokota badda mu Uganda. Mu Uganda ekitokota mwagala abantu babeereruddawa. Gwe jeneto otudde olya onywa ofuwa olinnyenye bakujja mmanyi Bungereza mutudde mulimu kulya mubumbulukuka mulesa abaana b'ensi baffe. Gye vuddeyo katwatumenti abantu b'omumambuka basoma bagezi. Babera mu politics, babera mu politics, babera mu business, babera mu masomero, balungi mu sports. Where are they right now? Kubanga mission yamu yakusanya buli kimu. Nemu abantu ku social media sente bajiba manyiro omuntu a spreading a message. Iyo video kanjijemu
tukyali wano sinagenda mu kitabo tukyali wano malogezaako okendeza ku space y'ebintu bino malokendeza ku space y'ebintu bino then tukole ekiddako kati okumanya mu Uganda mulimu ekizibu ekinene nnyo olunaku lwaleero enkuba yatonye mu Kampala yonna najjula amataba abantu Maria bwe yonna netukomoka mu Akene nga nabagamba ndabavu mu Akene bagaana bwe bagezezako complaininga omukulu Ham asindise bakifeesi ne bali kabakuba buli muna Uganda ali mu Kampala w'emiggo babano naye nga before nga sinazanya videos no kasoke mbabuulire nze banzala mu Kampala Central mu kibuga wakati ku Lubaga Road opposite musajja lwe banzalira era mwenkulidde tuzanyidde mu Kampala Central okwetula tumumanyi bulungi nnyo tumanyi kye tuyita omugga Nakivubo tugumanyi si mugga Nakivubo kyano nga bwojulwa kyano gwe mwala ogukuŋŋaanya amazzi okuva mu bitundu bino wammanga kukuŋŋaanya amazzi okuva ku Kampala Road Nakasero Kamoocha Makerere Nankulabye Mengo Lubaga Ndeeba Kisenyi Katwe Nsambya buli wamu ne mu Kampala bwe gwomwala okukuŋŋaanya amazzi ago kati tuyina kye tuyita inlets emyala egidonkinga oba egiwa ku Nakivubo egyo gye basomedde mu bitundu byonna bye basomedde wano nkusomera Kampala naye kwagwa tasobola mukusomera nkusomera Kampala naye kwagwa tasobola kusomera ebitundu by'ensomero emyala gyonna egidonkinga ku Nakivubo gye gibanga gireeta amazzi okuba ebitundu by'okusomera egiwa ku Nakivubo n'alyoka atambuza amazzi n'agayiwa kuleka Victoria Gavane Wandegeya negajja Kagugube negajja kati Hamu olw'obuluvu bwe yafuna ddi y'okuzimba omwala yazimba omwala inlet zonna eziyingiza n'azibulookenga ye n'azimba buzimbi fa kubanga yalateekako shopping mall oba amaduuka n'aziba inlets mujjukire Kampala City eringa baafu nti eno ku 7 Hills obusozi omusanvu omulya 7 Hills obusozi omusanvu obusozi obumala okwambuka bwekuti buliko ebbaafu yaako ebotuula ekibayita Kampala City what we call a Benson entobo ya Kampala 7 Hills ze zikola entobo ya Kampala kati entobo ya Kampala eyimiridde ku bintu bibiri eyimiridde ku musenyu ne bbumba eyimiridde ku musenyu na bbumba kati bw'oziba omwala gwe Nakivubo nga Kampala yenna atudde ku musenyu na bbumba kitegeeza mu bbanga ttono nnyo mwandiraba akeedi nga zitandise okutuulamu zitya already Benson ya Kampala Central oba ekibakuli kwetuula lutobazi otobazi lubeeramu omusenyu n'ettosi kati amazzi gano banga bagazibira emyala gagenda saasaana gatandika okuba entobo y'omusenyu n'ettosi mugenda kulaba nga akeedi zitandise okutuulamu nga n'enguudo mu Kampala Central zonna zifa mujja kiwulako nti akeedi mu Kampala yatuddemu yayiyeemu abantu one kubanga bayinginiyazi ne banna bya butonde tebafuddeyo kulabula buzibu limu kuzimba mwala gwa Nakivubo ogwo ompulya bulungi nnyo kati essaawa zino amazzi bwe gayingidde ne gonna bizinesi z'abantu mbagambye very soon mugenda kulaba baleetera ebifaananyi nti eno akeedi yamomose egenda kutuulamu kubanga kino tebayagala kibagamba
bayingenya ba Kampala nze nkulidde mu Kampala banzalidde mu Kampala buli kimu nkimanyi kino kyembagamba si supposed kiba kupaka siri mukugu webyo n'ekikula kubanga ffe tuba tubeera mu myala egyo bwe tukulidde ng'omwana asobola okuyingira mwala gwe Nakivubo n'afulumirayo ewa Bakuli ayingira mwala gwe Nakivubo n'afulumirayo ku Kampala Road omwana ayingira mwala gwe Nakivubo n'afulumirayo ekatu omwana ayingira mwala gwe n'afulumirayo Emmengo kubona muzeeyi okitegera omwana ayingira mwala n'afulumirayo Kakugube kati zezo zembaga inlets kati zonna omusajja yaziziba kati bwaziziba amazzi bwe gajja gonna gayina kwanjala mu Kampala bwe ganjala mu Kampala gagenda kozinga ekizibu kye mutamanyi singa Katonda akola ensobi n'aleka enkuba n'etonnya 3 consecutive days mu Kampala bajja kukubira UN bayambe ekyo nkigambye enkuba n'etonnya 3 consecutive days ova ku 12 n'etandika n'etambula ennaku ezi eyo Kampala yammwe Kampala Central ejja kubeera disaster gajja kulumba gakube wonna era buli kimu kigenda kufa lwansobi ze mwakola kati abantu bavuddeyo complaininga ku nsobi eyo hamu kino kyakoze asindise bakifeesi bale babakubye naye ate babakubye ekitono njagala abakuba bategeere wulira yaweddewo emmere yamaze okugwawo tetulaga omutali mu matibu n'abasajja abo tetulagamba emmali yaffe eweddewo tetulina kyakulya tetulina kyetudda batunyigiriza omusolo mungi naye tibamwogeza buli kaseera obuyasebo bwekyekola nti tulina zironizi mwagala tukole tutya tubayise ng'emmali yaffe eweddewo tebavuddeeyo bakoze ekintu kimu kyakukwataza ne bagamba nze aduumira abasuubuzi okwekalakasa sina muntu gwendumira kwekalakasa babula balina obulumi bwabwe ng'abantu otuwulira tewali muntu asobola kubeera bakanya enjala emuluma ebintu byaffe biriwo n'agamba nti nze nzakudumira okwekalakasa esente zange bazitutte essimu yange bagitutte aba basirikale ba amu n'abaana ba amu amu fena tukugenda kulya kuwo ebisago bankubye enembeera eri mumbeera bweti tojja kuddira ng'ate okosezza abantu gavumenti mwe mwennyininyini mwagala omwala guno omwala mugulaba olwakulu emmali y'abantu efa si bwe gusoose mukyala Nabbanja musasulira abantu ab'ebigwa bitalaze mwali musasulidde abasuubuzi abantu balina ebizibu twakava mu nsonga za lenti balandiroodi balimisa ate be bamu be baziba emyala kati mwagala abantu bakole ki ate azza okwerwanako afunamu mbale olowooza famire ye egenda kubaawo ekyo so musi babiri amazzi gali waggulu twasabye KCCA tusabye KCCA ereeta ebimotoka bagambye nti bwe tubireetayo bayinza obyokya ani alina otaasa omuntu w'omu kibuga ate abawa layisinsi tukooye kati beebo omukyalo ono bambi annumye nnyo naye tubagamba nti mujje muganye mukyalo ono agambye bw'ati olumbe lw'abanyarwanda tukoye olumbe lw'abanyarwanda ne tubonaabona tunuulira ebintu engoye zaffe tuli bakazi banaku ku musolo gwaffe kwe bazimba egyo emyala bagisangawo tuli Buganda era tujja kubeerawo n'abaana baffe n'abazzukulu naye n'obonyaabonya ensi y'abantu buli dduuka tenemiranga abaana baffe ne babonaabona lwa musajja oyo gabadde gawedde mutunuulire kati muzze ng'amazzi bonabona tumaze ogasiira alright politics
bw'atakusanga mu dduuka yo ajja kusanga mu makaago. Ompulidde bulungi? Politics bw'atakusanga mu dduuka ajja kusanga mu makaago. Mwaga politics abakwatako. Abasuubuzi n'amanya nti mulina okuva mu akeedi za Museveni eza Janet. Abasajja bananyini akeedi mujja kwa mutegedde. N'ekyokuva mu akeedi kyabalema mbayimbiridde ebbanga ddene nnyo mugende mu bitundu byesudde Kampala mwagaana. Mujja kiro zaako. Kati kano ka video kabateredde emisana. Abasuubuzi bali basinkanye Nabbanja ne bamugamba open nti mutubba. Muwulire emisolo gye babaggyako. Container yengo yababulidde essereze esasula. Amanga East African countries zonda esasula utasuka mitwale esatu ejja $. But Uganda mbubasasula emitwale egiwere 10 ejja $. Container yengo ng'omusolo. Kati muganda wange gw'omusuubuzi. Revolution si yaffe aboogera. Revolution efandingibwa abantu nga mu bana bya busuubuzi okutereeza. Kyagulanyi kimutambuza kutereeza mbeera y'abana Uganda namwe bwe muli. Na yabana bali mu revolution tusobola muwadde emitwalo 5 gya kusula mu loogi. Nga mwe wa Museveni emitwalo 10 ejja container. Nge Rwanda basasula ssente endala, Tanzania basasula ssente endala. Oluwaya lwa Munyido mulwekulako mwekka abasuubuzi mutaaveeyo kweyunga mu revolution omukujjako Museveni. Eyeggwanga abasajja baali twalali mu nkono gyabwe. Yensonga lwaki abantu bajjeko. Okitegedde bulungi nnyo. Kati omwana adda mu kwemamaaza. Yo revenue bagikulira nabagamba mwetegereze. Waliwo omuvubuka eyansanyusa. Era bino bibandeeta ku media okuzuukusa bannayuganda. Mumpulize bulungi. Ekyandeeta ku media kuno kuzuukusa bannayuganda bwongo. Abaana bakola analysis, bakola research. Gwali mu America, ekitongole kiwoza omusolo. Langi zaakyo ziyimiridde zitya. N'ekya Canada, eky'Abongereza, n'ensi za Europe, ne mu East African countries zonna, ng'oggyeko Uganda. Langi eziri ku badge, oba langi eziri ku logo za Revenue Authorities ensi yonna, ziri presentinga kala ya nsi eyo. Omwana yagambye nti lwaki Uganda Revenue Authority yaddira kala ze Rwanda ziri ku bendera ya Rwanda zeekozesa nga logo ya Uganda Revenue Authority. Nengamba wait a minute, nagenza okukola research ekituufu nga logo ya Uganda Revenue Authority logo ya kala za Rwanda. Ne remember since 1986 nabagamba 50% of Ugandan economy oba Uganda financial 50% sede zibadde zigenda Rwanda. Recently nga mazofuna label source nebagamba nti abakulira Uganda Revenue Authority abasinga obungi 60% banya Rwanda. Sente nga bazikuŋŋaanya ziyita obuyisi bw'essu nga zigenda Rwanda. Kati bino bye mbadde njagala nga abaana bakola research. Logo ya Uganda Revenue Authority, it represents Rwanda colors, Rwanda flag. It represents Rwanda flag. Gendo lebo naba Uganda Revenue Authority bawa. Ngojeko mwogezi wayo n'abali abakadeidei gendo ombuli bakola luddawa. Nze njagala nnyo abaana batandise kati okuvayo okwogera ensonga ezo. Dhani abantu okudda okuyima ebiboozibozi. Nze nabagamba bw'onsanga mu video nga za kisiru nvuma. Wadde njagala nnyo okusinika obulingaaya. Naye at least mbeerako bezi nga sikoonye mu kubeera kuso. Nze video zange sikola social life videos. Sogera ku si discussing a personal details z'abantu no. Njagala banzite. Bansibe nga nnwanirira ensonga z'omuntu wa bulijjo ensonga z'eggwanga. Temujja kunsanga nti bagenda kunsiba kubanga nayogedde ku gundi tazaala takwana bamubbiya fezaani simanyi onesabo lyagudde bwe badde asaba simanyi ekyo sisobola njagala munzite
nga njogera ensonga z'eggwanga eziri mu constitution amateeka mugampeerebwa sikola social life videos no kyenjagala bannayuganda muzuukuke mutandike okukola sensitization owammwe teri agenda bakolera sensitization teri Museveni kubanga bano Banyarwanda period. Nabagambye recently emmotoka ziyingiza Abanyarwanda nga balina emmundu bapangisa mu Kampala mukono wa Kiso nga missioni abagirese kulonda bamale oba wakatabanko batandika kuba abantu amasasi ekiri Tanzania mukitegedde abatta nayo Batanzania bakibanayo Banyarwanda muganya okutegera ebintu bino nenga balando tembangisa abantu abo era mu kyabapangisa kubanga mwagala sente ne tubaganda abasumali bagenda kulonda temwagala kutegera bali tuche bagenda kuma buli kimuntu kibagate mwagala kuwulira tewali kintu kigenda kunnoma mu bulamu bwange ne bwendi banga ngenze magombe okuwulira mbo tetwamanya singa twamanya ekigambo ekyo kinnuma singa twamanya temwamanya ngaddi Kyagulanyi bukyangajja batuuziza n'emiti bagamba wait omusajja ebintu byayogera mu kampeni mabuka ga Uganda bitukuba tukoze tutya wabaddewo embaata Janet negamba we should arrest him for hate speech now gamba wait a minute what have you said we should arrest Kyagulanyi for hate speech njala kubuuza abasajja b'Abanyarwanda when someone comes out to speak the truth on the national matters. Because for you created divide and rule amongst Ugandans. So if someone comes out, talk about the issues which affect Ugandans across the country, then you come out, you say hate speech. What about the propagandists, the blackmailers who are paid to be on TV and social media platform to blackmail Robert Kyagulanyi Ssentamu and we, the activists? Do we complain? No. Because for us, we don't care about the propaganda and blackmail of the government. We speak the truth. So if you come out to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu, that is spreading hate speech when he's telling the country the truth, that means, guys, you need to style up. You've witnessed what is taking place in Karamoja. You've witnessed what is taking place in Chitugum and the other areas. You've witnessed rally grabbing in Buganda, in Munyoro, in Kasese Fort Portal, even in Ankore. People are suffering. But no one can come out to speak about that. When someone comes to speak about, well, you kidnap him, you kill him, you torture him or her. Why? So, bwembanga mugamba muntu akola hate speech nga twogera amazima. Tugenda keeping an hate speech mpaka kuwulira bubi. Tugenda zogera. Tugenda zogera. Njala kubuuza Museveni banno. Why do you pay propagandists? And why do you have to pay indigenous Ugandans who reside in diaspora that they should come out to demonstrate or talk about the problems which are affecting Ugandans in Uganda? Why do you pay them in dollars? Monthly. Why do you pay Ugandans who reside in diaspora monthly in dollars so that you can silence them? You bought off the entire noob structures in diaspora so that they can go silent without talking about those issues. Why do you pay them? Why do you pay noob leaders across the world to go silent? Because you know when they come out to demonstrate or to show the bad image or the bad things that are taking place in the country, it will damage your reputation. Because for you, you have the lobbyist who can lobby for you, but paying billions of money because you want to keep your image clean. But behind that image, there are so many atrocities which the public can't get to know. So it's we, the Ugandans, we are going to expose your regime until we hand over power to indigenous. Nachino kanchibagambe. Kansuleba na Uganda mwena, mula bebegenda maso mu Tanzania, ebegenda maso Cameroon ne Burkina Faso. 1. Uganda nsintono nnyo. Twetaaga ennakwezi 2. Lwaki? Twetaaga ennakwezi 3. Lwaki? Uganda nsintono nnyo okutekinga over eggwanga. But don't make mistake okuddira nti wabaddewo demonstration ne muddeeka. Abatanzania bakolera mu shift 2, day shift ne night shift. Bakolera mu day shift ne night shift. Ekintu kiri ekintu kimu.
genda ng'okime togenda kudda mpaka gavumenti ekyuse. Temukkiriza omuntu yenna okweriranya atali munnayuganda okweriranya obukulembeze. Temukkiriza amagye gonna okuva embuga gagenda kuteekinga over mu Uganda no. Tukooye tujja kuba tuwozezza ntutuniika mu ngalo. Museveni alina enteekateeka etandika okwogereza bajjeno mu Tanzania mubazeeyo suluhu obateeka omuntu yenna asobola okukola ki okuzza emirembe mu Tanzania. But Tanzanians are watching. So kyagala okukola mu Uganda. Kyovula nti batidde kati ngenda baga bakyali bange. Community of abawadde muno mumashini obusala emiti nze nabawadde ekibiriiti abasigadde muyina enkola endala gye muyina okukola mu bintu bino. Bano abasajja bangu nnyo kubanga ffe tuli bayeekera bali ku social media abalaga obwenyi bwaffe tetugenda kukwata mundu nga bo. No. Ekibiriiti kiri more expensive than a bullet. Ekibiriiti kiri more expensive than the bullet. Your presence, your participation in the revolution makes more sense than occupying yourself in nonsense. Okitegedde bulungi nnyo. So buli omu kola ky'olina okusobola okukola. Ennamba tuzifunye kati. Tayimu ya kulumba. Buli woli weetegeke. Tugenda mu kalulu ka protestive vote. Tanzania tyakalize kubeerawo. Mumanyi abasajja bonna bali ku byala batulugunya abaana ababawamba. Mumanyi bizinesi zaabwe. Mumanyi amayumba gaabwe. Mumanyi emmotoka zaabwe. Mumanyi abaana baje basomera. Mumanyi properties zaabwe. Mumanyi bizinesi zaabwe zonna muzimanyi buli kimu kimanyi bulungi nnyo. Tetwetaagisa bagamba. Abayina emmotoka ennene biri emmotoka bigundi ebyomusenyu. Mu bisibe bibiri mu kkubo. Alina katulakita leeta osinewo ekkubo liveewo tu block. Buli kimu kikole kyemwetaagisa kubanga kino ekintu batanzire bakiplaningidde ebbanga basiise. Kino gye kibaga lwoya lwa Munyindo. Ompulira teri agenda kulwanira lutalo gwogenda oddulwana. Era tulina okiteeka mu bwongo bwaffe nti buli muntu yenna yeetaamu olutalo luno agenda kufuuka hero. Oba ofudde tujja kuwandiika. Fabeera tujja kirabirira. Naye omuntu yenna avaayo okugamba teweetaba mu kulwanirira eggwanga lyo ye mulabe w'eggwanga asooka. Oba oli bweru, oba oli luddawa gwe mulwanyi w'eggwanga. Kankubuulire. Kyemulaba e Tanzania babakubye amasasi bagambye tujja genda mu maaso. Abafa bajja kufa, abasigala bagenda kusigalawo. Kati gwe comrade wange ali wano. Tugenda mu protestive vote. Ekibiriiti kikulu nnyo kisinga essasi. Embowe kufuuwa ku omuliro. Oyagala kunywa kacaayi ku omuliro. Oyagala fumba mmere ku omuliro. Oyagala kukola kiggo ku omuliro ofune ebbugu mulyo. Owulira kati eri abangambye lumbuye ayagala kwokya ggwanga. Nagambyeko nti bwokya eggwanga zirege buli mwabeere n'ekibiriiti kubanga kyetaagisa. Omunyi wa sigala abeera na kibiriiti. Akuma sitoovu alina ekibiriiti. Akuma gaasi alina ekibiriiti. Kati nayogereddemu waki ekibi ekimenya amateeka. Siina kimenya amateeka kyenjogera kyonna kiri mu mateeka. Ompulira bulungi nnyo. Y'ensonga lwaki ebiriiti babitungula mu dduuka bazita matchbox. You understand? Matchbox. So mutegedde bulungi nnyo ensonga eyo. Eyaga mugenda fiira bwerere mamba. Abafiire ssente luwero bafuga gavumenti. Mbadde nga nti abafiire luwero nga baleeta Museveni ettaka lye baali bajjako. Njala kuwooza abafiire luwero abaana be basomera mu Avadi, be basomera e Cambridge, be bavuga mpenkoni, be bananyini akeedi ezo, akeedi z'abaana. Go free watch. Bakugambe openly they are protecting their gains. Do you own any gain or do you have any gain in Uganda? What are you protecting? It's you. Your parents paid school fees for you to be okay. You were forced to get a passport to leave that country. If your parents knew before that it's going to be the way how it is, they would have kept their money and facilitate for other businesses for the good of their lives. But right now, after struggling from nursery school up to the university, the only option you have is to get a passport to leave that country. What if you knew that it's going to be like the how it is? You do not go to school, no sigala worry. Nemuganya kukitegeera nti eggwanga lisobola obbaakomodatinga mwenna. Ngera kubuuza bulo wange. Museveni yagamba protecting again zaabwe. Ku pipeline egende Tanzania etwala mafuta. Mwalabako pipeline eza mafuta Uganda. Ku pipeline egende Tanzania kuliko pipeline eza mafuta Uganda. Bakugamba mafuta ga Uganda bagagende Tanzania gagenda kudda gategebwa luddawa. Nkubuuza amafuta bagagende Tanzania gakomera uluddawa gayina pipe bwega twategeera pipe egazza.
kubanga tebagamba teka Tanzania bagenda kuzimba refinery atega pumping gazi Kampala mwagira bako gaina wanu we kugenda kubanga Museveni yakugamba nti almost his family is in Tanzania kubanga kyakola opulya bulungi nnyo so kati gwali alowooza nti bagenda kutasa tebagenda kutasa genda obuuze golo lya simu ekasanda n'embende wani genda obuuze golo lya simibwa mu eastern side of the country wani who are the owner of that companies amataka gatwalibwa mu mambo kagani Salim Saleh yagalinamu omukono agagazaaki. They are protecting their gains. Why are they paying you to love them? Why are you allowed them to use you as toilet papers? Can anyone who pays you to love your country? No. You think all the demonstrators in Tanzania were paid? No. You think all people who follow Robert Kyagulanyi sent them on campaign trails? Did Robert Kyagulanyi pay those people? No. Why is it that Museveni, who protect his gains, he pays the followers or the people to come on his rallies because he is protecting his gains? The so-called elites, they are there just sleeping, gassing, because they are gaining in Museveni's regime. Kati wulira wano nno budde buleka bugenze. Okay. Kati katugende wano tubadde tunakwatako. Tugeze ku part 2 eya kachi eya video. Era siba gikolako obadde mujja kunsala katugeze mu maaso. Part 2 ya video. Mpuliriza bulungi nnyo. Ennaku z'omwezi ya 3 mulimu mwezi gw'okumyaka 2025. Njera bagamba it is officially NRM National Reverse Movement wa NRM mu kibiina kya family just kyeyambako bweyambi okuteekamu ba indigenous okubazaabuza enfa yaabwe. Kano ke kakodyo. National Resistance Movement, it is a family political party which formed on the pillars of the 27 men who waged the war against the previous governments. You understand? They had a lot of secrets which they kept away from the indigenous Ugandans to know what was the true mission from Museveni and his regime and his friends. They started in Fronasa as a terrorist group up to now when they become National Robbers Movement, NRM, but for friends and the families of Rwanda origin. You understand? Their mission was to take over the country as they thought, but unfortunately things are changing on a very high speed. Kati mumpulize bulungi. Okuva mu 1980 ng'okulonda kuwedde kubakwira Museveni n'enkoona n'enywa n'enviiri zinva ku mutwe. Abaganda tekuli n'omu yawagira Museveni mu kalulu ako. Si bwe kiri abawagira Museveni baali Banyarwanda banne era tebamusupportinga mu kalulu ako. 1980 Museveni yagenda okuggula olutalo ku gavumenti ezaaliko. Ompulya bulungi era yali amaze okuttibwa n'okugibwawo. Abamuyamba okuzuuka mu lutalo baali Baganda bwe yambala okutuuka mu ntebe bonna n'abatta. Kati mwina kye mbadde temumanyi. Wulira bakuleetinga National Robbers Movement NRM nga ya family nde disguise nga bakikola batya. Kano mbadde temukawulira nga kewantu wonna kankabanyi. 1 Museveni ne banne bagenze babiika mu buli kitundu kyonna eky'eggwanga okubiika kwe kuzaala. Kano mbadde temukamanyi. Museveni ne banne bagenda bakola obwenzi nga bazaala mu kitundu kyonna eky'eggwanga. Wabula akakodyo kaali bwe kati bwe bazaala mu bantu b'emambuka ng'abaana babalekayo ng'abaana bafuna ennimi zeeyo n'amannya ng'abaana bafuuka balugwala naye ng'abaana abo abantu baba Museveni. Region by region bazaalayo abaana naye ng'abaana babaleka ne bakulira mu regions ezo ne bafuna n'amannya ga regions ezo. Kati abaana bano be bagenda bayingira mu government offices be mulowooza nti bantu bannayuganda kumbi bano family ya Museveni banne. Region after region bazaalayo ng'abaana babaleka ne babeerayo ne bafuna amannya gaayo ne gakola buli kimu. Buli minisita buli MP atalina malalo ga kitaawe manya kitaawe waali
tafanga buli MP oba minister gwobuuzanga talina ddaalo lya kitaawe naye ng'ali voko manya nti baana abo bazaala mambuka abaana gye bali ne bazaala mu east abaana gye bali ne bazaala mu west abaana gye bali mu central kitokota si kisaanikira abaana bwe bali ng'oyagala okumanya nti abaana baabwe bwebo reasoning capacity kyekisooka munyiize tagenda kwogera ku nsonga lwaki wa mulumbi agenda kuwemula bwemuzi kuvuma nga takubulidde ensonga era ne Museveni bw'atyo kyovole bakakodye ku balina bo tebavaayo kati ate basindika abaana abaganda amannya abaluvu be bajja ne oba ali mu kitegeddeko ekintu ekyo Museveni and his family, they don't come in public to talk about all the atrocities. No, they just send bano baganda manya to back up. Kubanga bachimanyi when they come in public to talk, bagenda ku exploding. Akakodo batamukamanyi. They can't reason banyiga mangu omugambe kigamba agenda kubaluka asibe mitafu kati yeye nkola. Kati bano bagenda bazaala buli wamu ng'abaleka mu busoga ne bazaala amanya babayitaga abasoga. Mwankole bazaala amanya babayitaga abanyankole. Efoti Kasese mu mambuka mu Buganda kati noonyereza ba minister bonna ba MP ngomboza kitawo yani. Nenga reasoning capacity ya Mbata manya nti beebo bangi nnyo ninga amanya balina ga Kiganda. Gwegenda mboze kitawo yani togenda mutegera nti yani tamulina nejejo tagenda moko gamba be bale bagenda bazaala every region ba planting yababo. Mukitegedde kati mbalita mutegedde bembalita mutegedde abo bangi nnyo ekyo ne bakikola ne bakiteekawo kati we mutandikidde okubuuka nga balaba ekintu kigenda mu NRM criminalize okwetoola eggwanga lyonna mu Buganda almost 60% baana baabwe balina amanya g'Ekiganda naye nga Banyarwanda ne bongeramu n'abaabwe piwa Abaganda balagawa tugeze embalala ewali baana opposite bonna Banyarwanda naye nga baana baabwe temwategera bayindiginansi origino mu Maserengeta tewali yesimbyewo bonna babajjeemu. Gwe buli gwolaba ku social media nga tasobola kulizoninga yasama nnyo mangu aleekaana bombuuza ekigambo tasobola kiddamu just ajja kuwe mulayagala okusilensinga beebo. Beebo baagala nnyo forefront okitegedde zezo famire zaabe zonna zibaazaala toza mukitegedde bulungi nnyo. Ndoza mukitegedde njagala mbasomesa ebintu bino nga mbitegera bulungi nnyo. Kati waliwo tulagawulira bulungi nnyo mu kamiti ng'embagambyeko akaatudde Museveni ne group ye bali mu kutya lwaki kubigenda mu maaso mu ggwanga lya Tanzania nibala mu Uganda ne message Kyagulanyi gy'atambuza bagamba era bategeezezza abantu baabwe nti tugende mpola nti ye kyetwagala tutwalira akantu katutuuke mu kulonda tetwagala kukola nsobi era mu Kiibi bamunenyezza nnyo okukola ensobi naye nga ne Mikiibi alina amugamba akole ensobi ezo kati banne bamugambye bali tutwale mpola abantu batu batuse mu kaluffe tukole ogwaffe. One bakimanyi nti balina emmundu bagenda kubba akalulu n'ebintu by'okubulookinga oba okukuba oba okukwata Kyagulanyi bagenda basooke babiteeke ebbali mbu kubanga biyinza okuleeta demonstration n'emaliriza ng'ereesa obuzibu nga n'okulonda tekubaddeewo mbu bo be bafiirwa kati mbu baleke Kyagulanyi akole buli kyayagala deni bamulinde mu kalulu bo bakole kye basobola okukola kye bamanyi kubanga already bamanyi kye bagenda okukola ekyo mukitegedde buli kazi. Mr. President, I hope that you received that message clearly. We are heading to elections, but Museveni and his group, they have already established their results via biometric scan voting system. Just for them, just pushing the elections to happen
That's the only way they can survive, because the moment we go into elections, they know Byabakama already have the results, and the moment Museveni is announced that he's the winner, nobody will challenge him. That's what they want to do in Tanzania. Electoral Commission yafubanyo kulangira Musuru ya wangudde bano Tanzania ba Kenya, Uganda ne Rwanda basindika amajembo gamuzeeyo bo baagala kimu legitimacy baagala kimu kyobola bafuubirira okuba nti balina bajeno boogera nabo bakontrolinga abantu Tanzania mbono Suruma Suruhu Electoral Commission dangira ti yawangudde bali ko bamuzeeyo nga bakozesa amajje ga Kenya aga Uganda n'aga Rwanda era kye kyamulese kati kinadde na biddo bagamba wali lwaki Suruhu ali mu Uganda 1 abasinga obungi business ya pipeline bali bagiganye Tanzania era kye kyattisaani Magufuli ne baleta Suruhu bawe mu na Uganda naye mbu wa kabano era ndowooza mu controllingira mu buliri ng'asinzira ku system ya Museveni jamuwa okugaba omukyalo oyo n'akola ebi but kino kyavudde mbakigatto banga bakola night shift kino kyavudde mbakigatto banga bakola night shift abo bulunguto bw'amagulu abiri kino kyavudde mbakigatto banga bakola night shift mu Kampala abawulungula akawulubutako amagulu abiri bagambye nti Parani ya mbole eyo gyolaba mu Kampala wakati ekizimbe ekyo munnange mbu kya Samia Suluhu Hassan naye nga kisupervisingwa ne kirabirirwa Janet Kembabazi muno bazongiranga abatalina byakola ekiro gyobera nti balandire babanja kubamu ku bakigatto banga bakolera okwo balabako olumu Janet Kembabazi ekiro mu Ttumbi nga Zene Suluhu Hassani ku kizimbe ekyo okirambula yoyo mukulembeze wa Tanzania ekizimbe kya Pambu bano bakigatto banga bavuga board ekiro balabako yo Samia Suluhu Hassani ngazze okulambula ekizimbe ekyo nga bali ne Janet kuno Janet kuwoli ne Museveni kuwoli ate Oluganda gwolwogera n'Abaswahili bawulira Oluganda kati bakigatto nga bakola night shift azifu landiro de babanja balaba Suluhu ne Janet nga bazze okulambula ekizimbe ekyo ngera Museveni badalambula ne Muhoozi balambula ebizimbe byabwe ekiro kwolo bakigatto bange bakola ki baamulaba ebisingo bijja kujja abalina more information njabba wa answer era na kigatto wange bwowanga woli ngokola night shift nga waliwo ku star eyo wamuyina footage nsabala mu sindikire so yensonga lwaki bano balina akakwataako awo tuvudde bakigatto bajja kuleta information kati buno baka njagala mubutegere bulungi nnyo mubuwulire nateze abasajja b'emmenga akakodyo ne kabalema okugwa ne kabaawo ne bakagwamu nateze abasajja b'emmenga akakodyo ne bakagwamu abasajja b'emmengo bafulumizza ekipapula ekivumirira Kyagulanyi mbubbonga Buganda kati nenzija ne ngamba abasajja bano tekipapula kino tekivudde Mmengo si kyamayiga si yakiwandiise kubanga bali badde bakiteeka ku mitimbagano gyabwe olya bulungi nnyo naye tekiri ku mitimbaga bakiwandiise bakisa mu underground kisaasaanya nti nasuubidde nti Saalonga Mulengeja ne bande bandivudde publicly ne bagamba ekiwandiiko kino fake ekifu no wabula bakirese ne kitambula era ba inner propagandists bakikozesezza on their benefits kati banavaayo ku kyegaana officially kuba nandege ku mitimba nga bakote ekipapula bagamba nti ekintu kino kikyamu ne bakireseeyo bo baloza ffe tuli basiru nze nayagadde mbatega akakodyo bakagudde mu bulungi nnyo kati ensi etegedde endowooza yammwe abasajja ba NRM mutegedde bulungi nnyo kati wulira wano wetwogerera essaawa zino olunaku lwa jjo akawungeezi munnange Natasha Broadcasting Service ng'etuuza olukuŋŋaana lw'abannabyabufuzi ne baleeteramu ne Secretary General David Ssebuwongoya ne baleeteramu ne mukulu Mpuuga Maana Masaayasi kati NBS yategedde
tibwegatta Mathias Mpuuga ne Lubongo ya ku tebo yemu bayinza okufunya amasaati Lubongo yamuteeka mu kasenga akake mukulu Mathias Mpuuga yamuteeka ku ppale y'abangi basose kuwa Mpuuga akazindaalo n'atokomo ku mugambo Lubongo yanga asirise ne bwa Lubongo yakazindaalo kiyamukoze enkoko ekikola bazzukulu baayo kibakoze muzeeyi Mathias Mpuuga nsamba enkoko ekikola bazzukulu baayo mu buyita abaana tali kiddira okumanya abasajja abo bayaaye mwalabye Mpuuga nga ali ku ntebe n'eringa emwokya engalazi weeweeta zisikaasika ng'aluma amannyo aluma emba nga bamugamba ebituufu kuba yasekola wolokoso Lubongo yanaasirika n'amutunuulira olwamuwadde kyebakoze gundi Mathias Mpuuga nsamba kyandaze nti abasajja ne baali bagezi nnyo oli omuteeka mu kisi kubanga Mathias Mpuuga yadde asobola okusumulula eŋŋuumi awo lwaki wagenza omulanga yeekyusa nga alinga ng'alimu ensanafu engalazi weeweeta azisikaasika kyakuli yenna tateredde ali bw'ati kati ne ŋŋamba singa yabadde wayusa mu fumbiro ngo baakuwadde oba singa abadde Jaiden mwogeza ddembe nga go baakuwadde Lubongo yanaakuyisa kati singa baakuwadde Jaiden oba wayusa mu fumbiro abo babiri ne bakwatako bukwasi badde bajja kusuula eddalu naye kati ekyo bwe kyawedde bino kambirwawe naye mujja bitegeera okujjawo nga bisazizzaamu mukubye Mpuuga maana to the extent takyasobola kuyimirira wantu kwogera nti ye wakitiibwa n'abantu emasaka alina kusomba basombe okubeerawo kyatandise okukola kati kwe kusindika polisi n'amagye gamuyambeko okukwata bana b'enkyukakyuka video nagitaddeyo kati ki ekiri mu nkubo kyekino wano wammanga Nyando Yosaferi yagambye Mpuuga nti olabika oyidde obulako majaani ye twagala kukyusaamu tekuki temwewunyanga Mpuuga maana bagambye gye bujjawo katono oba omwaka guno oba ogujja between now and next year temwewunyanga Mpuuga agambye akyusiza obukulembeze bw'ekibiina ng'ekibiina kiwadde Saloga Mulenge Ejjowassanya nti ye pulezidenti waakyo ne Saloga Mulenge bamutegeeza nti anoonye engeri gy'asobola okusuulawo ekintu ky'emmengo obudde yeetegekenga obudde bukyali so either bagenda kimenyawo oba kisigalewo naye nga nkimanyi very soon bwe mudda nti either guno omwaka oba omwaka ogujja anyway yanze njagadde kufuna information before ne muli ati Mpuuga obukulembeze bw'ekibiina buvuddeko babuwadde oba abukwasizza Saloga Mulenge Ejjowassanya Kalulu Charles Peter Mayiga temwewuunya y'ensonga lwaki namukubirawo before bwe yajja yagamba nawulire yagamba nti nze ngenda kwesimba kwa mwanga sina bisaanyizo yekaluddewo kankabazanyire wano eddakiika zino zikyaliyo kankabazanyire wano kaakano wano tekali mpigi kano waliwo eyali ampalampa byonna byenkola njagala kubeera pulezidenti mbamenye musango gy'ebisaanyizo sibirina oba alowooza nti owa pulezidenti bwansikirano obwakabaka bwe bwensikirano kati omwami oyo gwe baproposing ambwadde ajje ateekinge over ekibiina kya Mpuuga mbona yafune popularity kati temwewuunya kubanga baagala ono mugobaga era babakizizza mbu Mpuuga mukubye nnyo n'ayiika amaviivi bayinza okuwaliriza ono okusuulawo oba okuva mu office gyali mu bukyamu ajje abeerewo obwakatikkira abuleka ekyo muyinza okukirabako omwaka guno gwe ogujja anyway naye nga mukirinde okujja nga bagenda kimaye balwana information yange bagirwanyisa kati ekyo mukitegere bulungi nnyo kubanga Mpuuga mwamaze omuyiwa eviivi takyalinawo kiddako mumpulire bulungi nnyo ekyo kigenda kujja naye kati buno bakakambu mugambe ng'obudde bukyali Saloga Mulenge Ejjowassanya Charles Peter Mayiga nkulamusiza kansipi nti oli bulungi akali yako kayimiridde kati asofa kati ekyo si kyekikulu kiri nti
ofisi wa Katikkiro ye kufuula kyoli naye bw'ona ogivaamu ojja kuba tolina kyoli ate ojja kuba bubi nnyo politikale ojja kuba bubi nnyo ofisi ya Katikkiro kati gye weewagamyamu yekyakufudde kyoli yes you are fucking rich oli mugagga nnyo osobola okuba nga osoloza emitwalo egiwera emitwalo 4 ejja dola mu renti wogofuna mu properties zo mu masomero mu arcade mu malls mu nyumba ezipangisibwa mu biki osobola okuba nga ototo ofuna emitwalo 3 ejja dola monthly ng'okyali ne bw'ona ogivaamu bw'oti ofisi wa Katikkiro ojja kuba tomanyi na Katumba oye nga ne Katumba oyo akusinga ekyo kyali mu office just ye kufuula ekyo naye w'ogiviiramu bw'oti ne Katumba oyo ajja kuba akusinga ekyo tukikubuulira ekyo kimwe kitegeererewo naye nga ku ssente z'ofunye mu Buganda kati kino kyogera publicly bakimanya bakindako obujulizi omwami ono monthly bw'akola monthly collections eza rent fares zaafuna mu properties ziri wakati w'emitwalo 2 kwa 3 kwa 4 monthly sente zaafuna mu properties zalina ku ttaka lya Buganda naye nkugamba eno movie yamwe gye muliko etutwalira ddala mpaka mu 1962 nga mulwanyisa Omuganda mwe muzimbe ebyammwe naye kati ku luno mune twabategedde mwenna muva mu ggwanga lyerimu muli Baganda mannya tubula tukyalina budde nnyo Baganda mannya tugenda beesigulira omukuomu n'olw'ensonga eyo akatambi kano njala kafundikira nga neebaza abantu bonna abategedde ensi bwetambula n'abo abatannaba kutegeera ensi bwetambula mbaagaliza okubaka ku sayidi ennungi mutandika okuzuukuka mutegeere nti eggwanga libadde ligenda kutwalibwa nkidda mbaagaliza muzuuke ku sayidi entuufu mutegeere nti eggwanga libadde ligenda kutwalibwa akamunyeenya ke tukyalinawo ke ka Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda abazuukuse era kyovula balwana nnyo at least bamugyewo waleme kubeerawo omuntu mulala ayingira mu ddiri zaabwe naye njagala bagamba ekigambo kiri ekigambo kimu era mukiwulye bulungi nnyo eggwanga Uganda ddene nnyo ku ffe abaalisooka mbaalirekawo abaaliddamu baalirekawo nammwe mugenda ddirekawo naffe tugenda ddirekawo naye abagenda okuliddamu bagenda kusanga eggwanga eryo nga liyimiridde litya era ki kye bagenda okusangawo kyekibuuzo tekikola makulu okukola nga balubu n'owunzika nga oyabise bw'abisinga era balubu oyabikira waggulu mu nnyumba kyandibadde kyankizo nnyo gwe ng'omuntu okulaba nga olwanirira eggwanga lyo okuba batamanya ngamba era bannayuganda mwenna gye muli naddala mu Buganda mwegendereze nnyo abantu abazze nga tebamanyi Luganda mu bitundu bwe muli tamanyi Luswayiri nga n'ebigambo tebikwatagana mulimu enkwezenge nnyingi okumanya abasajja batidde akawulo kabwe kali mu biometrics so simba Uganda nkiddamu abasajja batidde akawulo kabwe kali mu biometrics nira n'abasajja bayita mu masomero gonna ba headmistress ne ba headmasters babayiseemu ng'abasuubiza wakati wa million 10 ku 2 okukkiriza nira ejje ekapitalinge ebinkumu by'abaana bonna abali mu masomero across the country. It is what is taking place. Kubanga bakizudde mu beetaaga million 8 ez'obululu. Million 8 mbu bagenda ziisa mu biometric scan. So tebajja babuuza mu results zaavudde ludda wanno. Bo baagala kintu kimu kufuna data nga bayita mu masomero. Era ba headmistress ne headmasters mazo baabya ekintu kino babasuubiza senenjera kubuulira Museveni si musajja musiru lwaki. Ajja basuubiza bukadde 200 mu data w'abaana bonna. After nga government evuddeko abaana bano nga bali mu system bagenda kuba na mugaso ki. Kubanga when you take someone's fingerprints n'ozikozesa illegally kiba kitegeeza nti ozizza omusango gwonna gomola. Abasomesa mugenda kubeera accountable, ba headmistress mugenda kubeera accountable,
ne ba headmasters olw'ensonga tujja genda muonera data system tugikebere tugamba ono ya tumunoonyereza nga imaina takizibwa kukola kino mateeka tumbuuze babimugira ku ludda tumusomero gundi headmaster ogenda kukwatibwa headmistress ogenda kukwatibwa so buno baka njera busindikira mwenda bana Uganda yesawo okwenunula teri kudda mabega kyonna kyosobola okukwata kikwate ku lw'eggwanga lyo temutya bajja Abanyarwanda bangi nnyo temutya kubanga bo bajja kuba bafuluma ffe nga tusigala mu nsi yaffe ku lwa Katonda n'ensi yange buli omu akome munne buli omu akole kyasobola vidiyo ewedde musule bulungi tujja sinkana ndowooza ku Sande bwe naba nfunye amaanyi mwera